enene ejja kuba nzibu. Ow'ekibanda agitaddemu nga tonnassa abantu lukoba kigenda kukola bubi nnyo. Abantu basibe enkoba. Alina kyayagala okutegeeza kyonna, wandika akapapula please. Mwebale nnyo. Tugenda maaso. Ekyali ku ntandikwa ye maama era nakyo nkyogere mwe temukiraba. Yiyo ate bunagirabye kimbu love story yiyo kale aze namundu genda kuwasa. Bakasi wa muli bazi mulimu n'ababuza kati mukibande ne baya mundu yiyo. Ekyali ku ntandikwa abasajja bakutte emmotoka ez'ebbeeyi naye nga tebaziwadde ekitiibwa ebikolebwa byonna byonna bya kinafu. Ekitereke kiriwa? Ndagaye mulete ekitereke, nina ekitereke, nalinze dde ekitereke kireke wane lubindi wokka okujja ekitereko kireeta kiganye. Mugaga ayombye. Akivuga yeye akireeta kati abala prison break oyo bamuyita wisira mu prison break akutte eggaali yaleese muvi empya bwe bajjako ekitereke yakita avuga kiri yavudde mu kibuga akuula kikuule ow'ekitereke alemye abantu baviira mu viira omugagga ali ku simu. Mugaga agala ekitereke n'asaba essimu endala kubanga alabika akiyina simu yetegevu kukimuwa. Ayina emmotoka ya bulletproof kati mwe mukuba ye avuga buvuzi avuga endiima akwata eggaali akuula ekyuma asika ekintu. Driver waliwa ali ku luguudo awo ava lubindi ayingira buzibwera mu mulinde buzibwera. Kegan yalwa Kegan takyali mudiru namugyemu njagala kitereke kyange please. Atusonyiwe tukeereyemu naye tujja kireeta. Sebo ononsonyiwa nange ngezaako ndabye nga nkufuna. Bambi ekisiru noonya wali kitereke kyange. My name is Drago Sujic. Ask around. Totegana kunketa. Encourage your driver to finish this deal. Gamba driver wa male mulimu gwe. And I'm locating him, Mr. Sujic. Kale sebo ngenda kikolako. Locate him before I do. Kakasa anti driver omuleeta wano nga tala nze sinna mukwata. We mukwatira nga tanaeta kitereke kyanga afudde. Laba dereva. Naleta ekintu lalekali gwe kino laba omuyaye ekyali ku ntandikwa bakayita transporta nga ateka butundu live ebuzibwera naki n'omutaka bamuyita Chris Vance abasinga mutegera lya wisira mu prison break bakayita transporta katundu kakubiri n'omutaka Uganda nga tugenda maaso n'entandikwa. N'emmotoka zimweraliikirira. Musajja avuga emmotoka n'emmotoka zimweraliikirira ziwulira muwulire nti ajja. Tudda ku Fort Santon Zuva. Wali batudde wano nga balabika bali mu mbeera ya nnaku. Balina ebizibu. Manye ensi eno teggwamu bizibu. Richard's heart has rejected the third ventricle implant. The cardiomyopathy is worsening. What does that mean? Omutima gw'omwana gwongedde okunafuwa. Otegeeza ki doctor? Kiraga omwana agenda kwetaaga omutima omulala mukadde katono agenda kwetaaga heart transplant. We're very high on the waiting list. Of course. Bring Richard back to the hospital tomorrow morning for... Muleete omwana mumuzze mu ddwaliro enkya. becomes available, we will be ready to go. Kwegamba singa tufuna omusaayi omutima gwonna mukwate nga tugumuteekamu. Omanye omuntu omutima bwe gunafuwa si buli mutima ogufunibwa nti gugenda kolamu. Baba beetaaga bakozesa ogwo gwennyini ogukwatagana n'emisuwa gojjo. I finished the other ones already. I have to be ready for exam. Teeberezaamu nga gwe taata omwana wo gweyagaza azannya ennyo akapiira nga bagamba agenda kufa singa tafuna mutima mulala. Embeera gye tutandikiddemu mu transporter 2013 part 2 episode 2. Losing anyone, Papa.
kasajja kattu kagumya taata ate nga kekeetaaga okugumya ebizibu bye kalina taata alabanga kekeetaaga okugumya naye ateko ate kekagumya taata. Kibuga kinene mulimu abalina ebizibu ebyo, mulina abalina ebingi, mulimu abalina ebitono. Kati nga makanika wa Fulanka, As long as I have, it is an instinct. motoka buli lwedde emipiira bajja kuteekako mipya, omusajja avuga emmotoka ono wabula gundi gwe emmotoka zino zinanyiiga nja zikolera revenge. You take care of the driving, I take care of the cars. Gwekola ku kyokuvuga nze ndabirira emmotoka. Tegugaaniddeeko emipiira ginyooma, guno gwenzijemu emisumaali ate kiswaza nga wakagamba omuntu nti gwekola ku mmotoka kola vuga nze nzirabirire nkuyambe gwolabye guganye olabye gunnemye vuga mmotoka zonja kugujjaka vuga mugongo tegwekaasa ate oli bulungi nnyo kumba akutusa omugongo. Can you pass me this? Nzindikira akagaali ako beera wakisooka sembedde kumpi kalwa sikalaba kanu akokolaba mu kifo kyokka situla yakamuteera ku kigere ate omugongo tegwekaase. Okasi oli bulungi olabye ndi bubi olabye nkaaba kansooke ngwebakire. A little push. Oyinza okunsindikako. Yongeramu akatono sijja kwegayirira banga omusajja omukulu kimala. See you later. Ogambye toyagala buyambi saagala baayi. Like I said, I just... Guno nja gujjako bulijjo njijjako okakasa eri bulungi nnyo kati ali wansi gwajjako guli waggulu. Maybe later today I could get a massage, ease the aches and pains. Waliwo obuwala obukola massage ojja butumya bukoleko. Sure. Thanks for the coffee. Naye weebale kacyayi genda nja gwejjirako. Yeah. Ekikulu kulaba nga Fulanka tajjaako mupiira guno. Ali ku ttaka guli waggulu naye ng'omugongo gukyasituka. Tudda maka ga Nagagga. If I was a bank, Tuzizeeyoko emabega katono nnyo ng'emisinde giri gye tutandise nagyo teginnatanduka. person, and I have no rights, you are allowed to walk free. Yamugamba waaye singa mbadde banka gwe wandibadde okkirizibwa otambula obulungi nga bw'oyagala nga tewali akkuba ku mukono. Wait outside. Mugagga n'awulira akonkona n'amugamba nenda wabweru. Kumbe Nagagga ono waliyo ebizibu bitamanya ssente kati ng'endwadde mwana muyi. I just didn't get better. Taata nga sitereera You're just sick. It's okay. mwanange totya kigenda kubeera bulungi. Other doctors, you'll see. Nina bakafulu badokita be naleese ojja kulaba. Taata nga siwonya. Taata nga siwona. I'll take you home. I'll be there shortly. I just have some business to finish. Maama kakuzeeyo munda nina emirimu gye ngenda okumaliriza. Yamufunira maama amulabirira. I just need a minute. Oh, Philip, my boy. My precious boy. I will not let you die. Yamugamba oli kyabbeeyi mulenzi wange sigenda kuleka kufa. Tewaba kikulimba. Togenda kufa. Sente yeefudde Katonda. Obwa Katonda abwewadde tojja kufa. Mugagga akiwakanye Katonda ne baba muwana tajja kutwala. In conclusion, to quote N'omwavu asembayo ali eri mu kyalo ebuzibwera naye asaba Katonda. Oli omugagga yalagidde mwana we tajja kufa. Omwavu asaba bw'akaaba Mukama naawe okiraba. Omwana wange. Alo. what? Kiki? Papa, Katonda nga wabuyinza. God, Katonda nga wabuyinza. what happened? Oh, thank God. Katonda yebale. Katujje. Tudde eno. To love to box, but I don't bother with. Nayagalanga nnyo ebikonde naye byantamake nafuna ennyo ssente empizi mpoomera okusinga ebikonde.
I'll pay. I've got your money. At this point, I don't care. It's happened? There is a donor. Owa ekyekigenda maaso tufunye alina omutima gundeetere It'd be difficult for me to get guno gugenda kubeera muzibu supervision. gwe bagenda ogussaamu ali wano kati ebyo bigamba ani tumbaavu osiri wala omugagga alina omwana wayagala mutima yateeka abantu mu ddwaliro kati gwe muli ali amabanja siri wala sente yazitwala mu betingi aseno nezikubya teyasigaza tuddako ku transporter abantu kati baddokita nga bajja mu mwana mutima babagambye nti omutima gulabise njagala otegere bulungi waliwo omwana w'omwavu ali mu ddwaliro muno bulijjo balina mutima gwa kumujjanjabya era baddokita nga bategedde bakafulu basajja oni abategere bumutwala baspecialist bonna baweddeyo bakafulu b'okubaaga kumenya kusala kugunda kukutula kugatta misuwa kuyunga bakuŋŋaanyi bonna bana bakuŋŋaanyi omwana tulengedde omutima gwe bagugyemu nadda batadde wali bbali kati firimu egenda maaso tunulira batandise okutegeka omusaayi bagumutaddeko ebyuma ebipima okulaba nga puresha eyimiridde ete omutima gukuba entunuzi zitambula kiki ebbugumu lyenkana litya omusaayi asaati amawuge gatambula akataago kakola akawago kalamuko akyafuyisa akyase byonna badokita batendeke we bali nga baleeta mwana wa mwavu baleese omwana w'omwavu taata musajja tuwebuzibwera wasaala taata wasaala abadde asaba katonda nyambire omwana wange omwana afune eddagala era omutima guli mu kkubo tugulengedde ebweru gujja abagagga abalina ssente nga kyatambuza kitono nnyo naye nga kyabuwanana bye bakozesa emmotoka eya bulaaka eyo tulengera nga ow'emmotoka eya bulaaka ate naye alina kyalinde ebweru w'eddwaliro abasawo abakugu abaakola okujjanjaba gwe transporter teeka mu bbuutu tosiriwala talina mboozi akola mulimu kabokisi bakaleeta saawa yakusalaasala kubaaga kuteekamu ebbuutu eggulwa What is going on? kiki kino Where's the heart? omutima guluwa omanye ekintu kibayita omutima si ekyokusaagirako ng'ate tegugenze omulwadde babadde bagenda okumubaaga ate omutima tebagututte abantu babbi You've confirmed that the heart was placed in the ambulance at the door. munnanga omutima gubadde gujja mbu gutsimbudde ne wano ne guyingira kati guluwa Technicians were there to supervise. tukyanoonyereza kuba gwo gwasimbudde ne gulinya n'ambulensi ne guyita ne ku geeti ne waggulu ne gutuuka naye teguyingidde eddwaliro The heart is not usable. gumala bbanga ki Remain viable for only 4 hours at the most. essaawa nga nnya kasita gulwayo essaawa nnya guba tegukyagasa I did before then. mubunoonye nno abeebuzibwa era tuli banyiivu n'abakolimira mwe munaamanya munoonye omutima gw'omwana wange taata omwavu musajja wattu ng'awaaba poliisi ng'eyingirawo ande payasi agenda otutuuka wano laba omwana gwe babbidde omutima mwana we waabwe wano ku mulirwano buzibwera pami ng'ayita taata Father of the young boy? gwe nanyini mwana oyo kyekyo kyenyini I will be in charge of the investigation. nze ngenda okukulembera okunoonyereza nze afande payasi As a matter of fact, we do. One of the technicians involved in the transfer of the heart has gone missing. g'amazima omu ku batechnicians abadde bakoze mu kutambuza omutima ogwo abuze kabonero akalaga nti abadde agobbi Found the technician. technician tumufunye detective afande payasi aleeteddwa kunoonya mutima guno tugenda maaso mutima gubbiddwa ebintu bizibu onoonya ne bookinyu babbi omutima Vacation, but the hospital has no record of him asking for time off. agambye mbu yabadde asabye akadde ye abe nga tatambulidde ku mutima kyokka ate eddwaliro liraga tannasaba kufunamu time off bamuggyeko airport nga adduka Some reporters in my way. Yes, the story got. ndabye bannamawulire wabweru twabaganya oyingira A favor. nyamba tukole tya afande payasi yali musajja mugezi yagamba nsanze ababukedde tv wabweru awo nyamba obampeereze tugenda maaso tunulira tuli buzibwera na mutima naki nalo ande payasi ng'ayingira Inspector Sarkoni. nze inspector sakoni payasi ibanda police station Was this hospital? Yes. obadde okola mu ddwaliro wano
to the transplant team. obadde oleeta mutima ebyo nabigambye ne bali n'abasoose n'abase azalawa bukadde tv tubulira naga gataliko nfuufu gwe yabbye omutima bwe bati abagataliiko nfuufu kati bazze obalaba tugenda maaso kamba kuyambeko afande payasi ng'alumba ababukedde tv ng'ateesa nabo kale nno namanyi ayogedde kyamaanyi ekya TV West. The thing is called Vision Group. Vision yani? TV West, New Vision, Bukedde, Lupini, Luchi, bamu kirasi. You confessed and... Munna, abagataliko nfuufu mbagambye oyogedde, kati bw'oyogedde, anti bagenda kussa gataliko nfuufu nti oyogedde. Kati okujja konze ng'ombuulira nga ngenda ndaba ne bambala zaabwe nga mugamba tabissaayo. Olaba afande. Mpa ansi olinawo ky'otandikirako. Omutima ani agulina? Yamugamba bwe otaayogera. Nze abamawulire mbagambye otaagizza. Kati ababande banamanya nti oyogedde gwe onoomanya. Ofunye omutima gye guli nti nfunyeeyo omusajja gwe mpulidde nti ayinza otuyamba. Tuddako eno. Yes, Inspector. Wanyi Inspector? Owayenza afande payasi. Kiki? Heard on the news. Fulanka, ndi ku ddwaliro. Was needed for a transplant. Waliwo omwana gwe badde bagenda oteekamu omutima. Man who confessed to giving the heart. Omusajja atunze omutima agambye. Description of the man. Annyonnyodde omusajja gwawadde omutima. Binkwatirako wa. Frank, you should know that the heart is for a 14-year-old boy. Anti njagala omanye nti eddwaliro linoonya mutima ogwo mu ssaawa 4 batagwa nannyini agenda kufa. Tulina essaawa 4 zokka. Emmotoka gye bannyonnyodde n'omuntu gwe bannyonnyodde mbadde nga gwe mmanyi. N'amuggyako. Afande bamugamba emmotoka n'amanya nti Fulanka n'amukubira. Maali eruwa nti eri mu bbuutu. Mugule bbuutu. Ategedde bbye mutima. Pannange newankabadde naawe bamubbi nnyo bbuutu n'agaana oggigula. Transporter alowooleza mu bizinesi y'abanne. Gwe kyali. Tetulina budde bwakatemba gula bbuutu. Nga nagga gatavaayo. Kwata sente zo tetukwe sente. Gula bbuutu. Nasimula motoka yakubye kagututema amaka gukutopera n'alyoka akula ekintu. Alo! Yaweta mpeta abaye temukuba mujja kwonoona omutima please. Olaba nannyini mutima. Yataaga leeta emmotoka yange. Leeta eri gye banseera. I don't like it when you come by without calling. Owaye gwe wantama okujja wano nga tokubye essimu. Kagan, what? Kegani kiki kyonoonye? What? Ate ki? You don't tell me what you're doing. Bw'otambula kyonoonye wano Kegani ngenda kuba emigo. We need to talk. Njagala twogeremu. Ku kikwata ku musajja Fulanka. Kegani ye yaleeta ddiiru ya transporter. Bw'alaba giwunye n'ajja ewa Mwalajjana akola ku nsonga za transporter. I've been thinking. Mbadde ndowoozaamu kiki? Naku zino Jobs, things have been getting a little complicated. I mean, you gotta admit, the body... Emirimu Fulanka gye tumuwa atandise ogifuula egy'obuntu, atandise okutta ennyo abantu. All I'm saying is... Kye ŋŋamba Your boy... Omulenzi wo starting to get a... atandise okuva ku mulamwa. Emirimu atandise ogifuula egy'obuntu. Let a flair for the dramatic. Atandise obissaamu katemba. Ono ye bulooka. Find the transport. Munoonye omusajja oyo alina omutima gw'omwana wange muguleete. Mugende. Saawa ya kunoonya mutima. Saawa ya kunoonya mutima. Wetu atandikidde transporter pato. Wetu atandikiddeawo. Yabbye omutima gw'ababanda, yabbye omutima mu ddwaliro nga nannyini gwebuzibu era n'amala okugubba kati ate ababanda n'agaana okubawa. Laba omutawaana, laba egaali mu mashini, laba ekyuma, laba ekintu. Bamusimbyeko BMW, laba ebyuma, laba egaali, laba ekintu. Yiiya. Laba ekintu gwe. Live buzibu era n'omutaka nalo. Tugenda
maaso laba egaali agikuta agitegeera stage agikuta aginyoseza n'agisikadi break n'awetana atamunegabyabeemu netandika yino kiki kino baba ate omuyaya alina timing uli halo bad timing uno uli bamulaba juzi. Where is my fucking package? Ekitereke kiruwa kati Kegani bamumanja kitereke. You. Kegani njagala kitereke nvaako. Kegani yaleta transport. What? Alo chichi. Just talking about it. What do you mean? Otegeza ki? And again, Okay, what's going on? don't say I didn't warn you. Togamba saakula budde. Omusajja mumuwe ekitereke kye. Omugagga aba mugagga. Omutima gwe yabbye yaleese n'ebyuma n'abasawo abakugu n'akola n'eddwaliro mu nnyumba ewuwe n'ategeka ne gwagenda oguteekamu. Mutabani wa mutegesi naye nga bannange bambi omwana ali bubi naye ababaavu abaana baba bavudde beebuzibu era baani anaabalwanirira kyekyanyiza transporter gwe sobola okuba nga oli wali oyina emmundu olwo abaffe baffe kiki ekigenda maaso Heart failure. They embeera mbi need to put him on a cardiopulmonary body. tulina muteeka ku byuma kaakati ebipima omutima n'okubeera nga bimuyambako okussa. They have no other choice. Taata tusonyiwe tewali kyakkola. Essaawa eziggwala ng'omutima tegunnajja omwana agenda kufa. Eyatutte omutima yeefudde. Nabbye mutima ddala. Awo nawe natuuseewo mu kusaabaza emitima. Ye musaabaza agenda okebera nga mutima gwa ddala. Abantu banaatera kutandika kusaabaza. Ono baamugenda mukwata ku airport atwala obunyama. Sinze ono. Si kwe kutambuza obunyama kwennyini kuno. Sekulitale bimutabudde. Yes? Is he on his way back here? Akomyewo omusajjawo tannadda. I promise no harm will come. Mugambe tetugenda kumukuba masasi aweta akomewo wano. Tumusonyiye. Understand. Njitegedde. Totegera butegeezi mugambe akomewo. Let me speak to him. I don't think this Mumpe ku ssimu ate kijja. What you think? Sifa ku kyolowooza. Right now. Gwe mumpe ku ssimu. can do. Kandabe kye nnaakola. Ng'akubira Fulanka. Carla? Wanjikala. Angry call from the client you didn't deliver. Kasitoma anyiiza agambye ekitereke tokimuwadde. Frank, I thought that wasn't supposed to matter. Fulanka mbadde nga batolina kebera kitereke. Before it could be transplanted into a dying boy. Owaayo kimanyi nti guno mutima gwa muntu. Babadde bagenda gwa kaana kafa kati nze ngutwale ngwababanda. Extremely well connected. Fulanka omusajja gwe twogerako kibanda mu bigulire kyamu ebyo tonyumya. Well, find out. Noonyereza lwaki ayagala omutima. Fulanka amusabye nga tonnadda mu ddeyideyi yonna. Noonyereza lwaki ayagala omutima oyo. Nga banoonyereza Naggaga ayina omwana naye ayina ebimutawaanya mpola mpola. Ayina ebirwadde bye. Kebera kiki. Son, 16 years old, born with a heart defect. Owaye kigambiddwa nti alina omwana emyaka 16 alina obulwadde bw'omutima. Drago cuts to the front of the line. He built a state-of-the-art operating room in his mansion and Era nga kigambibwa Naggaga oyo yazimba mangu nnyo theatre mwe balongooseza abantu mu nnyumba ewuwe. you asked me why he needed a heart. I'm telling you. Anti ongambye nnoonyereze lwaki ayagala omutima. Kati nkubbirako. Drago's on the other line. He wants to talk to you. Alina ku ssimu ayagala kwogera naawe. Mr. Suyich, you're on. Mwami Switch, transporter wuuyo. I'm afraid there's been a change of plan. Owaye enkyusizaamu. You make it the point of never changing the deal. Waŋŋamba toyinza kwekyusa. Down payment. Neekyusiza. Mwana gwe teweekyusiza bulamu bwa mutabani wange please. Tosaagira bulamu wa mwana nina omu. Fucking kill you. Onja kutta nze. Ekyo teyandikyogedde. Ayongedde kunnyiiza. Switch. The surgeon wants to know if we should wake him up. What for? They can only keep him under for so long. The surgery goes ahead as planned. Because you are going to put out the description of the driver and the make of the car to the whole organization.
njagala osooka oleeta ekifaananyi kya ddereeva okigabira abavubuka bonna be tulina mu kibuga. Has ever been put on the payroll to be out there? Noonya abaana bonna abayaaya ababbi abasazi b'ensawo abasazi b'embaawo ababooda bagambe bonna mukwatako kasente weekali. Baasi tegeeza buli asobola okukwata omuntu wa kibanda kya firimu kiki atunda kyayi wa mmere wa woteeri wa booda bonna balaga ekifaananyi ki obagamba aliko ssente bonna bamunoonye. Ate balwawo motoka bagirazeeraze ate kiki kino motoka bagirazeeraze abaana bagirengedde dda wabula olumulengera asimba mu busimbi abayenda bamusimbako Benz. Laba Benz ML5 tunulira baba byonna byuma ku byuma mashini ku mashini ulira yingini wezikalakata baba yingini nga service bagikolera mu budde ulira mpulire n'omanya kyekyo gaali agobane gobagoba byonna byuma n'agenda agireeta nalo nga tagiyingiza mu nkokoto. Omanyi okusuula emmotoka mu nkokoto nga seminti muka. Bamutenda kuvuga avuze luno. Bukya bamutenda kuvuga. Aluwa bayita mu luggi ayita mu bbanga. Ate ebyembi musajja wa alimu oluteketeke n'okujooga nga tabasuula mu nkokoto. Or deep tissue. Anti bangambye yagala massage kaakati nange namaganda nenyingirawo. Kaka nansoke ntereza omugongo ogwo. You are going to understand. Kati njagala nsoke ntereza nsoke nkwata abantu nonaka mwana gwe nga weere engalo. Kati wane wakutawanya? Awo. Something. Konkutawo nkongeddeyo ne kasente. Okola ki kino? Kasiimo. Oweweere engalo katiimo. Kyokka naakatandika lumpa awo akasiimo kankutandika ojja kundaba. Kiki njagala motoka. Katonda kyekyo masaagi bamutaddeko olukokola ku nkizi. Wuliriza njagala emotoka mu bwangu ne bamenya ensi. Kaka nakoleko mwana muwala nasa gyovuga ekuttewo emmotoka. Masaji akomaawo nze nsasula nze nkugobye. Kwata sente ze tekimanyi masaji naawe tomanyi kyokola. Mukono ogumenya namenyese mugongo menye n'omukono genda bireke. Ogambye motoka gisudde mu seminti tali kubigera ate omutima tagulemedde gubulako essaawa ntono nnyo baatuwadde nnya atekedde twala omutima guno akwasa omutima guno bananyinigo aba ayita n'agwa mu katawuni wana baye ne bamulengera mwana ekyo si kye kifoto kye baatuwadde. One of our dealers on the street. Babbayi baffe bangambye bamulengeddeko mwana kyali wamwe mulengera ali wana abaala Yesu n'ala yejaakajyaka. He's an expert driver. No, he's on foot. Alina emmotoka eya bbulaaka nta ali ku bigere. He's carrying a bag, if that's what you mean. Alina akasawo. You need to, I don't really care. Make sure you do not damage the package. Do you understand? Mumukwate temulumya ekitereke kale ssebo ate mukkirizo sembera emmotoka mukasa sembera zambaali jangu natandika omuyaye nasikula munsangeyo uli kako kakali kakano kakali kakano kalimu olukimakima ova kako asikula nga bwavuga emmotoka bwatandika laba omuyaye laba omuyaye laba omuyaye laba omuyaye n'abuuka amacyo n'abuuka amacyo n'abuuka amacyo kwata wuyo kako kwata omuyaye wuyo kwata teke n'atandika alo gwe tuviire naawe wuno wuyo uli baabo alo bwategula bwasuula bwazizika bwatandika laba sikalancho laba kirinca omulimu gwe kusaabaza bintu omulimu gwe naveemu kusaabaza bintu mukusaabaza muntu mulala ddala
ite eno sijja kubicokola ebyo omusajja empala mpajja walampe nga linga akakima nze kampite wana wangungu nakuteera akamunda ate kaseerera poliisi nekwatako omumwe lwaki mwegoba nabuuka n'atema kati weetegeka obuuke nga ye atandise omuyayo atandise wanaabuukika wano sigala nkyo siniya balina mutima fande payasi yakutte ku mulimu Frank omutima onoogutuwa oba nedda tulina obudde butono Frank kumbe Frank alengedde poliisi y'ebuzibwera That is keeping him alive. I'm working on it. nkikolako What are you doing? okola ki twagala mutima wano oli mu kukikolako kandabe ekyokola naye musiru ono ayagala okuvuga obulamu bwe bwonna era bwe yalaba ya poliisi kumbe zino ziba nsibe ebandokinge kiki obadde ayagala buyambi muwonye owonye What's in the bag? kyekiri mu nsawo njagala buyambi bwo The contents of this bag. olaba ekiri mu nsawo muno mutima gwa muntu I see that. ngulaba obwedda tunoonya mutima guno baasi nyamba ogutwale mu ddwaliro eyibanda akanziyeni naawe tulaga katini gulabika guno gwe mutima gwe tubadde tunoonya poliisi ebuzibwa era omutima gwe badde banoonya bagufunye baayo mu poliisi mwennyini n'agubba ku munne sente lekaleka omwana nga abadde agenda ku kampasi sente sizirina twalira omusajja omutima Cannot be playing this game. Fulanka tuve mu kazannyo mutima gulwa What? baguleeta ngwadde poliisi nga tennaŋŋamba mbaguwadde mbawadde omutima My radio. ii leediyo yange kweri tekuli yagambye nti afunye omutima goŋŋamba mbu ogubawadde binyiiza ebyo n'atunulayo n'alaba ambulensi Hector, I'll get back to you. kanguleete kanguleete kanona omutima guno kyo kyategedde omutima tegugenze gyagusindise ate nga badde asazeewo akyuse omutima guno tegugenda awantu awakyamu tulaba transporter part 213 n'omutaka Uganda tuli live ebuzibwera na kinalo mu styla simutesirika obudde bugwayo omwana anaatera okufa inspector Pius nyamba ne kanoonya omutima mwana wange ebintu by'okusaaga biveeko tetulina budde But there is one unit that responding. Dirty cops. I know where they're going. yamugamba abapoliisi bempadde omutima mbategedde be bapoliisi abali b'enguzi naye gye balaga manyiiyo Heart becomes useless. mwana wange esigadde akadde katono omutima gube nga tegukyatugasa gumala ebweru essaawa 4 zinaatera okuggwako tulina okukakasa nti tufuna omutima ogwo ng'essaawa 4 tezinnaggwako omuyene n'akwata ambulensi kati bano abapoliisi abafa kuba Aisha ogenze ku ssomero kamukubira agenda uniform taata yamanya kiwedde ova nawe tumutegekewo ezanga I'm coming n'omutima nzija nago please saagala byakundwisa omwana ayagala tuition yaleeta omutawaana afanda aleeta omutima emisinde kumbe n'ambulensi yasooka katono yavuga ambulensi n'asookayo owaayo ngambe oli mmotoka ya poliisi ate okoze otya ate aluwa nako ebintu byetuzenyirako kwata check mutima check 1 2 okay oli mulwadde kujja apa mutima check 1 2 kutte ebyuma byatamanyiwe bikola ayambadde ng'abasawo kati n'alinda ono omubbi yennyini wa poliisi naye najjago waawano musajja mugamba agire tuition y'abaana baagala kusoma kwata kiriwala obubbi obubali wewe tak vivi abidde mu ambulensi olaba abaddemu eri gye batayimiriza alabadde anoonya omutima agenda okutuuka ebweru ate ambulensi era atute laba nno abasajja basasula sente nyingi kujja apa John situka John situka kiki ekiguddewo situka John kiki ekiguddewo maani amasene okuba Madrid situka nyakukuba essasi mu mutwe tuli mu mupiira wano amubuuza bya Madrid Barcelona egenda maaso
mutunulira omwana ataleeta mutima yanimbye afande bimutabudde kati abali eri wa kibanda balina mutima gutuuse gukomye ku mulyango n'abali mu ddwaliro w'omwana omuto omwavu balina mutima omuyaye n'aleeta ambulensi ekikulu ambulensi naye ekikulu benzi laba benzi Go to the emergency room entrance. nyamba otegekaawo emmotoka za ambulensi we ziyingirira ninda n'abasawo bonna bagambe baninda awo ntuuka ndeeta ekintu ekikulu benzi yadde ambulensi ekikulu benzi emisinde gyo edduka gy'abano bahantera edduka nga swansi tayigija edduka nga bano baswansi tayija asenoma benzi emisinde gidduka gya Germany kale guleete omutima gufuuse omutima oba banaagussa muntu guno kwata kanzizeemu alo teke kati abavubuka mmanyiira nnyo naye ngutwala n'agussa wansi muzanyisa nnyo abagagga alaka Abramovich bamulidde paaki alaka alo laba firimu tatukubira mugagga kati mbino ebyekisiru byemuddaddamu nze nja kukuba essasi obadde ki gise wansi kisajja kinnemesesa omutima papa alo kati gwe era kinzizeemu wamma kwata omutima afande mukwate omutima gwammwe bambi nyamba mugagga afa abasawo batuukira manyi mu nsi ezimu abasawo oba oli kibanda basooka kujjanjaba wena gyosanga omwana nga afa owaye azirika omutima gwe gukyasobola oteeka muntu omulala kasita tumutuusayo nga mulamu gukola gusobola okukola naye yeetaaga twala mu ddwaliro nga bukyali kubanga avaamu omusaayi oli mwetegefu okuwa mutabani we omutima gwo ate naaganirawa gundi muteeke mu ambulensi muvuge muzeeyo anti yansasudde kuleeta mutima kantwala ogugwa gwe mutabani we kanvuge ogugwe tukanyiza ojooga gwe tojooga olinga bayaani oli musawo alongoosa si ekyo mpaayo omusawo omu gwenjogenda nemumpayo omukyala yaba amukuuma nga alisitede mutwale omutima baguse mutabani we nga ye bwafa anti abadde agataasa mutabani we musajja atunagagga abadde akola ekisoboka otaasa omwana ebyomwana birabika bigudde butaka omenye nga amuteeka mu kabenzi ng'akuula benzi nagambye everything German is fast buuza Bayern kwa Arsenal abaaseno gye muli muyina emputtu temupowa maani gye muli nalo mwadda mu Watford mujja zimalayo ndi luddawa oli waka obwedda siwe oyagala mutima gutuuse yasasudde sente nyingi afune omutima bagenda muguza gugwe tugenda kutwala munda bali kunziza taasa mwana wange naakutuka omanyi Katonda akola mu ngeri ndala nnyo mutwale munda mweyambisa oyo yalagidde nti olwo Katonda oba ayagala oba tayagala nja mukozesa musajja wattu nga gamuwedde baasalawo gw'omutima baguggyemu kuba gwo guba gukyali nga gulinayo obudde kasita batagulwisa mutima ogwo ogw'amasasi sigamagi n'emitima tima afande Pius yanywedde nnyo omwenge ne gumukutula egyo emitima giba gigenze waliwo omutima ogukola afande Pius bamukubye amanda gwo guba gukyakola motoka emutomedde kikola nga samona tumaze oteeka mwana ebuzibu era omutima alabika ajja kubaawo yadde tetuganye omutima guluddewuko naye omwana ajja kuwona adde ebuzibu era abaale Katonda yeebale bannange afande abantu bebuzibu era bakusiimye wangaala nga bukolo wangaala wasa bakazi 8 mukazi wange namuddawa
guno gubadde mulimu kaakati yaleeta omulimu wuno kati nze mmala gyawula emirimu gyendeeta nange ndabiraawo And lately, every job you sent our way has turned to. lwaki buli mulimu gw'otuweereza kuba ne gutawanya kawalaata twala eri muleke kusiima nammwe butasiima twala eri emirimu mbadde ndeetayo emirungi kyogamba buli gwe ndeeta mubi. It is a competitive business. Yes, but I can decide who to do business with. labayo nze n'okusalawo baani be naasuubula nabo todda wano tukugobye toddamu osuubula naffe tetugenda kuddamu okukola mirimu naawe bagenza okulaba nga emirimu Keegan gy'aleeta emirimu egisinga gyonna gy'aleeta gya mutawaana tegitambula bulungi era tegiba mirembe. Frank ajjako mu ddwaliro kiri kitya We'll be fine. omwana ajja kuba bulungi. I'm confident of a full recovery. It's good to hear. Frank We have to talk about what happened njagala twogere ku kyaguddewo when I shot. His name is Drago Sujic. ku musajja gwe nnakubye ko namuyita Dragan Sulic. Recognize him. Wamma mbadde neebuuza oba namulaba kibanda He was trying to save his son. yabadde agezaako taasa mutabani we That's exactly what happened. I took him home and they gave the son his heart. naye nga kye twakoze twamuzizaayo ewuwe omutima gwe ne tugwa mutabani we. Still, such a theft. naye Frank obubbi mutandise n'okubba emitima togenda tandika kubba bwana bw'abendi ku kyalo. Didn't know all of the details. yagamba nze entambuza byamaguzi sikebere kiri munda sinoonyereza sibuuza. Frank yasalawo yajja genda maaso n'emirimu gye naye nga tanoonyereza kiri munda. More jobs from Keegan. Keegan taddamu tuwa emirimu Never hear his name again, let alone. nange erinnya litujja kuddamu ddiwuliza nange ndamugobye. Keegan bamugobye. Up today, by the way. ye twogere ku kyaguddewo lalo Frank. That's what we're all about. Night caller. Good night, Frank. siiba bulungi Frank bye bye. yasazewo agende maaso n'emirimu gye nagayo Frank omwejjukira mu pulizo ne Blake ng'akuzanyiranga wessira yaleesaako ka butundu kudde eno ng'aliyo amasimu. Drago didn't make it. You should be pleased. I would be more. Dragon teyawonye kono wandibadde musanyufu About Frank Martin. ate oyo omusiru gwe bayita Frank I'll stay with him. oyo nyamusigalako. On this driver, he's not an asset. baŋŋambye ddereeva budereeva si wa bulabe Miss Porter. tomuyita ddereeva tumuyite musaabaza is a transporter. omukyala abadde ayagala omukulu Dragon agamba ndi mwetegefu nja kuntunka ne kabaka transporter tulabe kyeyeeyita. anno tudda mu galagi abeera wano ne yeegezaamu bwanaavuga kasibe singa emmotoka zange zenkozivuga bo tezanditomedde tompita mwana muto twala eri kaddoleeko. Learning Hungarian. No. Harder than learning Hungarian. Do you want to keep me guessing? Remove. oyagala nsigale nga ntebereza. You see, Frank, this is a very long, very tiring process. omanyi Frank njagala omanye ekikuekete kye tuliko kiwanvu ate kikooya. Acid and 4 parts of water. And then you okwata emmotoka n'ogisuula mu mazzi agajjudde seminti kati nzo nsuubira gikanika ntya Frank tufune ku nsonyi. Frank makanika we owaayi feel that. mpulira bulungi Just feel. gwe wulira omugongo gwange awo bamumenya yayise amasaagi n'amumenya akabina n'amumenya omugongo n'amumenya enkoggo n'amumenya olubirizi buli kimu yakimenye n'amuguza entebe yeetooloola yebeegiranga egogola omugongo n'abagambye tugenda mu kalyoki special n'abali mu buzibwera tugenda muziki nate nalo n'omutaka Uganda. I don't want to know, do I? It didn't end well. Frank bw'oto bw'otomera olabye bwe nkutomedde naye bw'oto bw'otomera wabulanga makanika emmotoka yagijjeeyo n'agijja mu seminti n'agitereza naddamu n'akamutomeza. tulabagane mu transport obulala ebadde transport 2013 n'omutaka Uganda nabagambye tugenda mu ndyoki wanebuzibwera nalo ey'omutawaana nga tukyali fena live tubagala nnyo.